Amasasi agase Sentebbe Gombole Napumpumu Lowok Paul gamukubiddwa ku ssaawa 2 ez'ekiro ekisezza olwaalero. Abateberrzebwa okuba ababbi bente ng'ono abadde atudde mu katawuni ak'e Napumpumu. Omwogezi w'ekibinja ky'amagye ekyokusatu Karamoja Meja Isaac Owale akasizza amawulire g'okufa kwa Lowok n'ategeeza nti omuyiggo ku bakoze ekikolwa kino gutandise. Tuli mu kunoonyereza okufa ku Sentebbe omu gwe bayita Lowok Paul abadde Sentebbe w'eggombolola ya Napumpumu mu disitulikiti y'Okubeera. Kino kyaviiridde olunaku lw'eggulo nga 22 ssaawa nga 2 ez'ekiro abazigu bano bakwata munda bakaramoja we yabadde atudde ne banne trading center ya Napumpumu ne bamukuba amasasi agamutiddewo. Agamba ekigendererwa ky'abazigu okutta Sentebbe ekinategeerekeka naye omulambo gwe gutwaliddwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu Bukedde okwekebejjebwa. Tuvumirwa ekikolwa kino eky'okutwala amateeka mu ngalo ekyokulaba nti ono omukulembeze yatiddwa mu kikolwa nga kino kibi nnyo. Lowok Paul yasembyeyo okulabikako ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwokuna omwaka guno mu lukiiko olwatula ku ssomero lya Lopei Primary School ng'ayogera oluvannyuma lw'okutta omumyuka we mu bubbi bw'ente nga yategeeza nti yali amugambyeko enfunda eziwera okuva mu bubbi n'agaana. So the incident of yesterday, I don't know how this man went. I don't know what was the problem. But because I was sitting with him in the office, when I go even in the meetings, I leave him in the office. Kiteeberezebwa nti Lowok bamulanze kolagana nayo by'okwerinda mu bikwekweto by'okujja emmundu ku bakaramoja era nti abadde nga waayo abalina emmundu mu kitundu ekyo. Tujja kuba nga tugenda mu maaso okuwenja bano abazigu oba bakwata mundu muno mu bitundu bya Karamoja abakoze mundu mu bumenyi bw'amateeka okubba ente n'okutta abantu tubateeke mu mbuga z'amateeka bavunaanizibwe. Agnes Najuma yakusakidde eggulire lino.